Omwana wa Phoebe agudde mu bintu immediately nga yakazaalibwa nga yakamalako just ddakiika budakiika oba ssaawa busaawa agudde mu bintu ssanyu ppitirivu bannange what a blessing omwana atandikiddewo emikisa azze n'emikisa essanyu eriri ku bazadde be essanyu eriri ku bantu abamwetoolodde apostingwa buli wamu ku social media ya trending olunaku lwaleero ate ng'akyatrendingira ddala omwana agudde mu bintu era ng'afukiddewo ambassador wa Shria Pads ngenda kubeera nga mbikulaga mu maaso eyo essanyu eriri mu ddwaliro biki n'ebirala bingi nnyo naye nga wasuze oti asibeta gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media kokyali subscribe for more updates like share and comment tewerabira okuninga notification bell obenga notified lwenteekawo video empya nyongera okubajjukiza tituzuula omwagalwawo tukola airport pick up tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'okumikula ate nga tukuguliza n'ebintu entubidelivery nga mujje tutambule ffenna jana airport pick up tulambuze abaana bo airport n'abazadde bo bakulabe ng'olandinga essanyu eribeeraawo onoowulira otya oba owulira otya okuva mu nnyonyi n'otuuka nga famire ekulinze mwana wo oba abaana bo bakulinze muzaddewo munnange aho naadde nkimye client wange ku airport olwamaze okumureceivinga nga tugenda eyo Kaabasanda ne tugenda ne tushopingira mami ebintu n'atwalira mami ebintu yegenze yeetisse mukazi wattu ebintu nga bw'obirabyawo bambi n'atakomaawo n'agenda n'agulira omwana we eggaali kwegamba yatuukidde mu ssanyu jjereere essanyu lyabadde lingi lyabadde ppitirivu awo nga dedi family enonye omwana waabwe era nga bamulabye ng'alandinga n'abalambuza airport yonna bannange njogere kindeke ki munneesige mumpe emirimu gye tukyuse ssente mugye tutambule ffenna ku miwendo gya wansi tetusobola kulemererwa jangu ku WhatsApp twogerezeganye ombuliro oyina mmeka tetusobola kulemererwa baddiya katweyongeri olabe ekyabadde mu ddwaliro labo omukisa gwa Mukama tabagulineero balabirawo anti babako enjawulo omukisa gwa Mukama labo omwana batata amazing congratulations. May the Lord bless you. May you find happiness in this beautiful thing. You have a cute baby. Amen. Solo from Semakana. And I on behalf of That's amazing, yes. We are happy for you. Congratulations once again to the Nzoras. Tusaba Katonda buli muntu amuwe emikwano egya ddala eng'egyo egisobola okubeerawo mu buli ngeri kuba abantu abamu mu kaseera ak'essanyu ate banyiiga mu bunyiizi. So mwebale nnyo CEO Infotrust Mr. JB Nakyajjomi okubeera ate nga mubeererawo Phoebe katweyongereyo ate olabe ekiddako kubanga ssanyu jjereere eriri mu ddwaliro just no. This package is from Influence ya omwana agambye sister afuke akole ettala ly'e Kampala lifuke katasa okushuya yegambye kola buli kyoyagala paka kuwulira bubi tugeza n'ogula dayipa ne tukusanga ng'ogira musango gwanagomola shuya yegambye kulika bebi social eri kumulira ettala lya Kampala lize Kampala eryaka ebadde mu nzikiza mwami Kazungu agambye mbw abadde ayagala kukyusaamu olowooza ffe tukyagula yaka Kazungu owa mina abadde bw'asaba akyuseemu mbooli shugamami Congratulations once again nga tweyongerayo katono ng'ate nsooke mbatwale ku bubaka obulungi Miss JB bwawadde Phoebe
ngenda kubeera ate nga mbalagako ku video Phoebe gye yasembi okukola ng'agenda okuzaala bambi kinyabo nga kikooye buli kimu ng'akikooye ng'aweddeyo ng'amaanyi gamuwedde banange akaseera ako akasembayo kyeme buli omu eyeri abaddeko mu mbeera eyo okitegeera weerabireko ate tyoke tweyongerereyo kirabe kigere Beautiful mommy. Beautiful mommy. Abo batukana ebintu byaffe byetwogera Bani. kyokka bye biguma omukwano Omayinga batadde gundi baloopye ka video kange. Akagundi ak'omwana nga nsitudde net. bakukoye Rama bw'atyo naye avuddeyo n'aweereza Phoebe obubaka obumuyozaayoza kukola lyatuuseeko ery'okuzaala ery'okufuuka maama kati nga kw'otadde n'obubaka obumwazzaamu amaanyi oba obweyongera okukala okumubuulirira oba okumugamba ebigambo ebizzaamu amaanyi kyagala obeere nga wulirako ate tweyongereyo owulire message ennungi mukyala Jebbi gy'awadde Phoebe. Kakati Phoebe olina abantu bangi nnyo bannange booswazizza bakadaama ababadde bakusunga ababadde bakuvuma bonna kati bali baticce teri kisinga mu bulamu bwansi eno eri omwana ow'obuwala ne famire ye nga kuba na mwami ne mukuza omwana wammwe era Phoebe ebyo bye wali otambula ngenze Saudi ngenze Iraq Baghdad kuba kyeyo byonna wali olwana bya bwereere ekyo kyolimu kyekisinga era abantu bangi nnyo bannange bolekedde challenge ey'amaanyi ate enzibu ey'okutuukako bano banzina mapiyano nkyasula wa maama wange nkyayiyansi nkyali mwana muto Phoebe wuuyo mwana muto o success y'omwana ow'obuwala kuba na bbaawe na famire kutambuza bulamu teri kirala newoonakola ssente okuginoonya okugijja mu nsi yonna n'ogaggawala kino kyekisinga teri kisinga nga kino Phoebe kyaliko mufune ekyokuyiga muve mu kwekwasa nti muli baana bato oba onaagenda ku Sudaani oba Saudi Arabia oba Europe oba wanga tolina musajja na mwana tolina kyotugamba omusajja gye buva ne gye bulaga yalina okukolerera omukyala si mukyala kolerera baana nakolerera musajja Phoebe wamma congratulations kaakati nno twetegeke tulina okukebera obugere n'engalo baŋŋamba ne nakanka kaali lubuto bajja wiya wakaddi ali eyanywa buugi kugejja matama wowenze naye nga congratulations Phoebe tukwagaliza kisinga bannaye mugjeewo emitima emibi Aka bulungi Rama bwaweereza Phoebe so naate katweyongereyo tuwulire obwa Miss Jebbi buno nno butwaliramu buli omu si Phoebe yekka buli muzadde buli muntu alina omwana oba buli muntu alina omwana gwakuza buno bubaka bulungi nnyo bwakuwuliriza buwe amatu osobole okubeera ng'ate olina kyojjamu. kakati nga jjajja w'abaana mbadde nnyina kyenjagala okuyisaawo bazadde bannange eno message nali nninze nnyo Phoebe azaale ngimuwe mbadde nsobola okugenda waali n'engimuwa naye ndowoozeza nti esobola okuyambako abazadde abalala kaakati omwana oyo omala omuzaala bw'otyo osobola okulaba what you have gone through kyoyiseemu olubuto n'okuzaala omwana yoyo mwana wo you treasure. That is how the treasure you have. Kakati ogenda kutuuka omwana atandika okukaabirira ekiro ate batandikirawo akalero olugwa bweppa wiiki emu wiiki bbiri ng'atandika okukaaba otandika okwogera ebintu weerabire byoyiseemu okufuna treasure eno eyo price gy'osasula okufuna ekyomuwendo naye ekyomuwendo bw'oba okifunye tewali muwendo gusobola kijjawo oba okitegeera so omwana ono mutreatinge ng'ekyomuwendo okuva lw'omuzadde ebigambo by'omugamba ndowooza mulabe mwami Nzolo olukuta omwana we atandikiddewo okusabira omwana we nze bwentyo bwenkola nange ne mwami Jebbi bwate wakola bwe tufuna omwana waffe tutandikirawo okumusabira omutegekera
mulowooza nti okutegekera omwana kyekyo kyokkakola ssente naye buli mwana wo step gy'alinnyako nti kati avudde mu lubuto atandise n'omuntu amukwatako nze wange tokukwata mwana wange nga tosanitizinze nga toli clean tomukwata. That is what a treasure I have. Nze amanyire nayiseemu mufuna tojja musitula nga toli clean. Ye nze malayika namuzaala is a premature namusitula emyezi egyo 3 nga sigambye muntu yenna naye nga nalina option ey'omuteeka mu nursery for it was even 1 month naye namusitula 3 months kangalu abazaala ba premature mu bimanyi kangalu. That is a treasure I have. Nali nsobola okuteeka mu kyuma n'akulira mu kyuma naye nakyuzinga kangalu tukitegeera. That is a treasure. Kaakati mukwano omwana ono atuuke ku nsi omusitulenga bw'oyagala. Omwana ono ntuuke omuleke ewaka nkusange mukyala munnange ng'omukubye engolo simanya nakulese ewaka omusitulireko nkitegeereko obutegeezi nti wamukubye. I have the right to punish my child because I know the treasure I have. Mwana wange Phoebe owulira omwana atuuke okusoma nze bwe steppinga ku ssomero okuva lwensaba ekifo bakimanyirawo nti omwana wange mwagala nnyo okusinga essomero. Nsobola okukyusa omwana wange essomero emirundi 10 kasita mubanga temuyisizanga bwe njagala bamuyise musasulira okubeera waawo mugenda muyisa bulungi mugenda musomesa naye mugenda muyisa bulungi. Omwana engeri gy'omutwala ku ssomero n'engeri gy'oyogeramu n'abasomesa ematalinga bw'omutu wekino lwaki okwata ebintu by'abasomesa omusomesa amanyirawo nti ono bw'aba amuboggolera nze nja mutta busi ne bwe mutta tafaayo. Naye bw'aba omwana alina kyayonoonye ng'oli maaso ga abadde akubye naye kaakati tuddeyo ku mulama. Omwana bw'aba alina kyayonoonye in public mugambe bulungi gaye mami stop touching that is not good, okay, do not spoil that. Toboggola bw'oba wakubogola mwana namukuba waka naye ebyokuswazaswaza abaana mu public nze bangambye omwana wo yasaze skirt n'okwata n'otandika okukangavula omwana. Trust your child also. Recently nagenze kusomero lya malayika oba metron oba omuntu gwe nasanzewo naŋŋamba eno skirt ya malayika baagisala naye nze mmanyi omwana wange mumanyi bwe muleeta ewaka bweppa addamu okufuluma ng'ali ne dadi oba ng'ali nange. Malayika tayagala na bintu bimpi n'oba okimugulira ekimpi takyagala kyambala okitegeera. You expect me to trust you ntandika okubogolera malayika lwaki osala skati kituufu wagisaze no. Naliwo nga malayika bagamba I need a longer skirt bagamba zino ze ziriwo n'ajambala mu bulumi era yambeerako ne mugula skati endala empanvu. Kaakati olw'okuba metron ayogedde otandika okubogolera omwana ne gy'omututte ategeere tino ali valid. Kati oyo omwana tagenda kufuna boyfriend one day amuyisemu olwi amugambe nze ngumye onkube engumye ombonyeebonye nze wendi nja kwetira mu nnyumba eno nja kufiira wano n'obwonkuba amayinja siva nedda tajja kisobola ajja kumanya mama wange yaŋŋamba nedda omuntu alina okumpisa obulungi ne kusomero nga baali bampisa bulungi ne mama wange abadde ampisa bulungi lwaki onampisa bubi. The bad people and I should not stay with bad people. Era nze abaana bange bagamba even your friends they should not shout at you, they should not abuse you, they should not insult you, they should not treat you badly. You too should not treat them badly. Okay? Abantu engeri gy'obayisa gye baba bakuyisa bw'olaba omuntu atakuyisa nga gwe bw'oyagala bakuyise muleke muviire tobeddamu kubeera mu space ye. Mwana wange Phoebe omwana wange amazing bwentyo bwe njagala akimanye akule nga akimanye mwana wagwala is a treasure. Ndoza muntegedde ntandikiddewo emirimu gy'okubuulirira ate nga kano kwe katambi akasooka mu episode zange ez'okubuulirira mu ngeri gy'olina okukuza omwana because I can say abaana bange gye babeera bamanyi nti ne baana bampisa. Mwami gye biga continence mwami gye byakimanyi abaana baffe bampisa
bampisa ate bakakamu naye they do not stand nonsense. Impeeredde omwana mu ssomero eririmu abaana ba minisita naye nga tomulinnyako like oyo tomulinnyako gy'oleekana mbwa so-and-so's daughter, so what? I am my mommy's daughter and we are here together, we are equal. Ovanga okuweerera omwana mu ssomero eririmu abaana ba minisita aba first family naye nga ye talina kyali mu nsi muno, talina kyali kyamanyi mu nsi muno. Maama we avugana shato shato yemu egenda tulawo omwana wa minisita naye akulage nti my dear, my mother is the best person, is my mentor. The fact that we are here, twenkana togenda kunninyako, tokkirizanga omwana wo okulinnyibwako n'obaako engeri gy'osapootinga omuntu amulinnyako. Kitta self-esteem, kitta self-esteem mu mwana n'akula nga amanyi asobola okulinnyibwako and people walk away. Self-esteem kintu kikulu okwekkiririzaamu ne mu business nja kibasomesa. Akasembayo abaana ab'empisa tebajja kumenya mu bulamu. Mu class bajja kukwata bye babasomesa. Mu nsi ne woba nga toli na taata waabwe n'ofuna omuntu omulala kijja mwanguyira obba empulesinga obbaagala kubanga bampisa. Abaana ab'empisa ate abamanyi kye baagala ne mu future tebamenya, bakula balaba ekyokulabirako ne bakitwala. Si kirungi nnyo okuspoilinga baana naye si kirungi okucunya abaana in public. Ne bwe waba mu lusitise abaana osobola okwogera ne bategeera. Nze nga Mamalayika Davina oyo muntu wa kyejo naye Davina tubeera kukwogera. Davina agenda kukuba mami I'm sorry mami wa kyejo naye nze nsobola okubanga emirundi gye nkuba Davina kubanga Davina wa kyejo mitono naye bw'amanya nti nnyiize asobola okwetonda nga sinnasanyuka taddamu kufuna mirembe nga nnyiize bunyiizi. Okitegeera okutandika kontandise kadresa ako nno eyakakoze bamuyita Alkaid Brand ngena mutaagi nga yakatunze n'ebifaananyi eyabikubi bamuyita Daffy photographer. Ebinja bakolera vidiyo namba ebyama bingi byenkyasumulula wano mutuule butuuzi. Nabwe ekyo nyongera okubaza mulala bya video yange to the end n'olaba obulamu nga tobusikipinze mukono ndi musimu saba Katonda ku ekyo singa okwagala. Nyongera okujjukiza tuzula omwagalawo tukola airport pickup tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'okumikola ate nga tukuguliza n'emitwintu deliveringa. Jangu otwesige jana airport pickup otambule naffe ku miwendo egya wansi ddala munnange tojja kwejjusa. Tetusobola kulemererwa jangu tulambuza abaana bo tulambuze bazadde bo tuwe family yo twesige nayo tojja kubeera ate nga wejjusa tubatambuze tubawe services ezisinga ate nga tulina ne free wifi. Okyaluka All Channel Media, subscribe for more updates, like, share and comment. Tubirabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.